Popin Media. Njagala okwongera okuteeka emphasis kuba bingi byogeddwa, njagala okubeera a bit brief nti ba parish chiefs basaale nnyo mu mirimu mu overseeing projects za government era senior assistant njagala okusaba nti ba chiefs bonna abatali ready ku abatamanyi na mirimu gyabwe oba tebeteeseteese kutwala buvunaanyizibwa bwabwe mu maaso, tusaba ba resigning twapointinga abantu abali ready kuba abantu abasomye bangi ate nga tebalina mirimu naye nga beeteefuteefu okuweereza eggwanga. Njagala okwongera okuttanya ku nsonga ya ssente za parish development model nti si zaaba NRM bokka, ssente za bannayuganda bonna regardless oba wa NRM no FDC. Omukulembeze w'eggwanga ayagala kulaba nga abantu beerwanako okuva mu bwavu nga bakozesa essente zino. Tukitegedde oba ffenna tukimanyi nti ssente z'abantu bawejjere, emiliyoni ya ssente eno okubayamba okulaba nga bava mu bwavu. Kakati tetwandyagadde mutaataaganye programs za gavumenti ng'ate mubasaba enguzi mubeereyo ne mukaayana gavumenti yejjudde ba officials bali banguzi ate ng'enguzi etandikira ddala wansi. Njagala obbakakasa nti gwe tunaakwatira mu buli bw'enguzi tugenda mukwasa mukono gwa kyuma, mubadde ku mawulire mubawulidde eyo be basibye. Kati tetwandyagadde tubeere mu buvuyo ng'obwo, buli omu ategeere kyalina okukola nga focal person bw'abagambye. Siraba lwaki obeera mu kifo nga tomanyi kikyakola. Debbali ategedde ekyokola atambuze obuweereza mu maaso. Njagala okwongera obbakakasa nti ssente za PDM zikyajja era abatannafuna mu bakakasa eyo nti ssente zijja, buli omu ajja kuba covered era tusaba mubakubirize nti ssente bazikozesa ekyo teziteekeddwa okukola. Twandyagadde ofuna reports okuva eri abakulembeze bekikwatako tusobole okumanya tutambula tutya, progress eri etya mu programu eno eya gavumenti. Mujuge gavumenti ezze ekola programs naye ng'oluusi ziremesebwa zifa. Naye kakati bwe tulaba nga PDM etambula ebeera ranked, tetwandyagadde tufeeringe programs za gavumenti. Bannakayonga bannange nti ffe nga office ya president, office nzigule teyawula ani buli alina okwemulugunya, buli atategedde ensonga nga yandyagadde okwongera okufuna information esingako ku gy'alina. Bannaye tubaaniriza mujje mutegeere programs eziri mu districts ze musobola okuganyulwamu nga bannakayonga. Tukolere wamu tulwanyise obwavu tusobole okukulaakulanya eggwanga lyaffe. N'ensembyayo ne kano nti mukama wange the appointing officer, His Excellency the President of Uganda, mweteefuteefu okudda okusaba akalulu mumulabiranga ddala. Challenge genda beryemu be bakozi baffe aba gavumenti, ba parish chiefs, ba CDOs eri PDM, ba chairperson aba SACCOs, ba chairperson be Rositu ne ba chairperson be NRM abali responsible ku overseeing PDM kyaiko omulimu gubalemeredde kubanga ebimu ku ebyo ebivaayo biraga nti osanga family emu ng'erimu abantu bataano abafunye ssente za PDM. Njagala kukubira aba parish chiefs baffe omulanga ba CDO nti PDM teri agenda kugisuula, wabula gwalowooza nti ogenda kugisuula gwagenda okugwa. Tetugenda kukkiriza kwekobaana n'obunyazinyazi bw'empulira obutonotono obwo ky'omuntu awaayooko emitwalo 2 okumuwa akakadde nti gwe okukufa evalinga sooka oweeyo ssente ugire ku listi y'abo bagenda okufuna. Osanga oli nti family emu yakafuna abantu 5 abafunye mu PDM.